Oluvannyuma lw'enjege eyagudde Ekiteezi olusozi lwa Kasasiro bwe lwabumbulukuse ne lutta abantu, baminisita okubadde omubeezi ow'ebigwa bitalaze Lilian Abba, minisita ow'ebyentambula General Edward Katumba Wamala, ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Bassibye Kagaba, omuduumizi w'eggye lya UPDF ow'ekikwekwe Tokola Fred Mwesige wamu n'abakungu abalala okutema empenda ku ngeri y'okutaasaamu abantu bano. Macha teams zikola weewaawo nga bongera okuyiikula ettaka okusobola okulaba nga weewaawo bawaliyo abantu abakyali wansi ng'emirambo gyabwe giggyibwayo ate gisobole okuziikibwa oba okukwasibwa ab'eŋŋanda zaabwe. Gavumenti egenda kubayambako okulaba nga basengukira mu bitundu bino bye tutaddewo paka nga babafunidde long term solution. Mu lukuŋŋaana luno IGP Byakagaba wamu n'omwogezi w'ekitongole kya Redcross Nakasiita boogedde ku mbeera eriwo na butya bwe bateeseteese okuyambamu abantu bano. Twataddewo tents wano okusobola okulaba nga abantu abatalina waakusula beebaka ate era tukolagana wamu ne structures eza gavumenti n'abakulembeze mu kitundu kino okwogerezeganya n'abantu abamu abakyali wansi eyo nga ebitundu byabwe birina ennyanfa kiraga nti essaawa yonna ekizibu kisobola okuddamu, so bajja kuvaayo basobole okudda mu tents wano. In terms of households, we are trying to see registering. The registration is going on by the area local leaders of Lusanja village. There are two villages that were most affected in this, and there is Lusanja village, which is on this side, and then the other side there is Kitetika village. Boogedde ku kye bazzaako mu kutaasa abantu abafiiriddwa abaabwe n'okulaba nga nabo tebongera kufuna buzibu. Fenga Redcross sofa tulina tents ttaano nga buli tent esobola okwaccommodating abantu 200 be bantu 1,000. Compensating the families, that cannot be done, that cannot be announced immediately because you have to first assess how many families have been affected, what type of damage has been done to the houses of the affected. There are some houses that were destroyed completely razed to the ground. You can't even recover anything. There are those which are partially destroyed. So that assessment is going to inform a lot of the actions by government, including on whether and how the compensation will be decided. But that is for government at a higher level to take a decision on. Tebalemye kubaako bubaka bwe bawa abantu abawangaalira mu kitundu kino wamu n'abakulembeze era nga basabye abantu okuba abeegendereza wakati mu mbeera eno eriwo. There was a meeting that was chaired this morning by General Katumba Wamala, the minister in charge of the Minister for Works on behalf of government, and he has announced that we are now transitioning into recovery. What was being done most of yesterday was to try and rescue people who are alive. But after now about how many hours? 20 hours or so since the incident, you begin to lose hope of finding people who are alive under the rubble. Wetwogerera ng'emirambo 18 gye gyakazuulwa okuva mu Kasasiro yabuutikidde ennyumba abantu bano mwe babadde bawangaalira era nga biweetiye bikyagenda maaso n'okuyiikuula Kasasiro okuggyayo emirambo emirala kuba ab'eŋŋanda bangi bagamba nti abantu baabwe bakyabuze. Preliminary we have right now about an hour ago is that we have lost about 18. That is from the bodies that have been retrieved from under the garbage. And about 14 were rescued alive. That was yesterday. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.